Olunaku olw'eggulo mbuzi ya Paasita Bugingo yabaddewo y'amaanyi nnyo. Kaakati waliwo ebintu ebimu omanyi ekintu ekirimu okufa ekitandika okujjamu question marks. Of course wayinza okubeerawo ebitagatta. Ebitagatta biyinza okuba nga tebigatta lwakuba tebigatta naye lwakubanga ng'engeri maybe gye bireeteddwamu yeebireetera obutakola ki. Kati jjo olunaku lw'ejjo nina ekintu kye nayize nganze ne kimpa ne ansa z'ebintu ebimu lwaki abantu abamu bakola ebintu ebyo nga bwe babikola. Kati sooka nkompayiringireko okwogera kwa Mutebi okwa Ssenkubuge tusooke tujje. Omukadde wa kkanisa mukwano gw'ennyo Richard Muhumuza Mukama ye n'amuyita. Ekyo kyo kyazze bubi. Yatuuse awo n'abanga asibamu katono nga bwola mmotoka ezo zisibamu katono awo. Kati omutemu yabadde amuteegedde bw'abanga yadde tamugoberera awo yabadde amuteegedde naye omutemu yandibanga yalowoozezza nti pasita bavuga muvuge era amasasi gonna n'agatunuuliza gwe bavuga co-driver. Kyova olaba amasasi gonna yagamumaliddemu agasoba mu 10 gonna yagamumaliddemu agasoba mu 10 kuba twakitegeddeko nti Richard bamukubye amasasi 13 agamuli mu mubiri. Naye pasita atugamba nti we yawulidde essasi erisooka n'asikandi breeki y'emmotoka n'akola ki n'agwa wansi wa steering era ekyo kyandibanga kye kyamutaasa. Kyova olaba essasi erimu lyamuyiseeko ku mugongo wano ne ku mukono ebisago bye yafunye. Era bano ababaddewo wano batutegeezezza nti yagezezzaako nga biwedde n'okugoba omutemu oyo wali okukkirira wali wakkubawala kata amutomere waakiri oba amumenya amagulu bamukwate ebirala byeyongereyo. Kati awo kye sinnamanya bulungi oba yadde ku ppiki oba teyabadde ku ppiki kubanga yabadde akyali mu shock naye abantu batugamba yagezezzaako mugoba abantu bano ababaddewo nga balaba lwakuba tebannajja. Richard ono yaani abantu badde tebamutegeera bulungi abantu bawulya bulizi Richard amanya ag'amatuufu ye Richard Muhumuza mukadde wa kkanisa House of Prayer Ministries era nga mu njogera ennyangu oyinza ogamba abadde ttaanu w'omusumba abadde mukwano gw'ennyo nga baluganda katugambe era ng'atambula naye abamu kyowulira kye bagamba nti bodyguard kwegamba abadde mukadde wa kkanisa naye enkwatagana gye babadde naye ng'oyinza okulowooza nti mukuumi we okitegeera nga buli wamu abeera naye engeri pasita gy'atatambula nnyo n'abantu buli wamu abadde abeera naye oyo Richard oyo. Richard asula Namayumba musumba gy'abadde agenda abadde abeera Namayumba alina amaka ge naye nga olumu pasita bw'abaddayo kiro nga bagenda bonna ne bakomawo bonna ku makya. Amasasi ga ambush babaguddeko bubwi nga tebakisubira nako amasasi ne gatandika okuba okuva mu sayidi zonna naye atalabyo asooka n'agezaako ye bw'atu bw'agamba n'agezaako okukyusa leeni agezaako nga olyamuleegeddemu nnyo n'akka wansi amasasi ne geeyongera from this side erimu eryo eryamuyuzizza omugongo agamba nti tewali kirala kyonna it was God eyamugambye instruction yamugambye gwe vaayo n'akyuka bw'ati okugjayo omutima wano ne liyuza omugongo. Agambye nti ekiwundu abasawo bamuganye eky'omugongo bamuganye kitunga nti bwe kiri kya ssasi kibeera mu dangerous ng'okitunze kiba beta nga kisigadde kiri open ne bakijjanjaba ne kimala okusammuka ne bakawegezaako okukijjanjaba. Bamutwekako dressing abadokita bajja wano ne bannansi ne bamudressinga naye saati akyusa luvannyuma kumpi lwa ssaawa emu eba gozi ng'eyiseemu omusaayi nga yeetaaga okukyusa esaati yeebikkiridde ali mu mbeera nnungi kubanga he is a warrior, he is a fighter, he is a soldier era agamba nti ajja kubanga agenda maaso n'okuweereza Mukama amuwadde second chance. Yes, I can confirm to you that Corporal Muhumuza Richard is a soldier of SFC and he has been working with the Paasita Bugingo on deployment spanning I think close to about 9 months and of course he met his fate yesterday and this is very unfortunate to us and to the UPDF fraternity.
Corporal Muhumuza died, and of course we are saddened by this. And as a result, the investigative arm of the Hame, together with the police and also other security agencies that do investigations, including even our investigative arm of SFC, have launched investigations, of course, to find out what could have transpired. Because at this point, we don't know exactly what happened. And when this is known, and I believe the public will be informed accordingly of what transpired. So let us leave it to them to investigate, and I believe some clues will be found within the couple of days to come. Kale byebyo nno